أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، كما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. abebitiibwa abaddu n'abazaana b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala basembedde wano olunaku olwaleero. Amajjuvu amatendo ga bwakitiibwa Allah jalla jalaaluhu, nyini buyinza, nyini matendo Allah, nannyini kututeekerateekera nteekateeka zaffe. Buli mwanadamu yenna puroguraamu ze zimuteekerateekera ye Allah. Lwaki? Mwanadamu bw'aweza ennaku 40 mu lubuto lwa maama we, Nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba nti awandiikibwako obuwangaazi bwe bwonna byagenda okufuna mu bulamu bwe, embeera gyagenda okuwangaalamu mu nsi, myaka emeka gyagenda okumala mu nsi, agenda kufa ali ki, musiraamu oba si musiraamu, agenda kuwangaala musiraamu oba si musiraamu. Weesiimye gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawandiikako nti olwaleero ojja kujja osaala ejjuma. Bangi olwaleero basigadde ewaka olw'ensonga ez'enjawulo, ng'ekibasigaza ewaka wa ma'a dhalika nga basiraamu naye nga Allah teyabawandiikamu abo balina kusaala olwaleero. Bangi balina ebizibu eby'enjawulo, bali mu malwaliro, amagulu bagawanise, emikono bagenda gitemako nga naye alayidde era alajja na kimu. Essaawa etuuka ddi omusawo ampa appointment enzijjako omukono. Wakitiibwa Allah gwakusiimye n'akusiimira ekyengera ky'obulamu n'ojja obeere ng'omusinza. Bangi wakitiibwa Allah abatadde mu mbuto z'ettaka. Allahu akbar. Baziise entoko okuva ku jjuma eyagga okutuuka ku yaleero. Basaalidde bangi. Bangi Allah subhanahu wa ta'ala batutte mu biti eby'enjawulo. Abaana, abavubuka, abakadde, abakyala n'abaami, abasiraamu n'abatali, abakkiriza n'abatali, abagagga n'abaavu, abamanyiddwa, bonna wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abatutte. Gwe n'akulekawo, nsonga ekulesezaawo si ndala, yeeno yennyini kubeera ng'omusinza. Buli w'olidde ekigambo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, buli w'owulidde ekigambo ekigambibwa nti waliwo okutendereza Allah, babitiibwa tudduke emisinde tugende gye kuli. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa ti abange mmwe abakkiriza, ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abawulira amateeka ga Allah ne mussa mu nkola, idha nudiya lissalati min yawmil jumu'a, bwe muwuliranga omukowooze nga abakoowodde ku lunaku olw'ejjuma, bwe muwuliranga omwazinya yazinye ku lunaku olw'ejjuma,
fas'au ila dhikrillah, mudduke misinde mugende eri okutendereza Allah, mugende eri ewali kujjukirako Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba wadharu lbaya, ebisigadde byonna mubireke. Dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, ekyo kisinga obulungi gye muli singa mubadde nga mumanyi. Allah alina ensonga lwaki yatugamba nti okulekawo emirimu gyaffe tugalewo bizinesi, bodaboda zaffe tuzipakinge, emmotoka zaffe tugambe abasaabaze nti abaffe budde bwa swala, omwazinya ayazinye, mufune katakisi akalala ngende nsaale. Natugamba nti ekisinga obulungi gye tuli singa tubadde nga tumanyi. Mulimu ensonga ab'ebitiibwa, mulimu ensonga ennene. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amanyi ffe bye tutamanyi. Abange tukube ekifaananyi ky'okutegeeza okutegeera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ku byonna byazze nga atukolera. Azze akola ebintu bingi nga tubeera n'ebibuuzo, naye wakitiibwa Allah n'awunzika nga atuwadde ansa zaabyo. Abaffe ekifaananyi kyenyinza okukubira kye nali kubiddeko, Allah subhanahu wa ta'ala yazaaliza Maryamu n'amuwa omwana ow'obulenzi nga ye Isa. Isa Allah bw'amuwa Maryamu nga talina taata, Allah subhanahu wa ta'ala yakimanya nti bangi bajja kugamba nti ono omwana wa Katonda. Omwana Allah n'amwogeza nga wa lunaku lumu n'agamba inni Abdullah ataniya alkitaba wa ja'alani nabiyya, nze ndi muddu wa Allah. Nze Isa gwe mulaba wano ndi muddu wa Allah, ampadde obwannabbi n'ansimira n'ekitabo. Ekyo Allah n'abanga ajjeewo okubuusabuusa eri abo abategeera nti Isa mwana wa Katonda. Ekyo kibuuzo n'abanga akijjawo lwa nsonga yennyini atutegeezezza nga muto nti abange nze ndi muddu wa Allah. Abaffe omwana kimwetaagisa okumutegeeza nti oyo maama w'okutandika okumuyita maama, naye olw'okuba Allah yali mugezi nnyo era amanyi bye tutamanyi, n'atuteerawo obufulumiro bw'ebibuuzo bye tuba tulina ku Isa. Nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala alina ensonga nnene. Lwaki yatulaalika n'atugamba nti abange bwe muwuliranga omukoowooze nga abakoowodde ku lunaku olw'ejjuma, mudduke emisinde mugende eri esswala, byonna bye muliko okukola mubireke, byonna bye mukola mubireke. Kyekisinga obulungi gye muli singa mubadde nga mumanyi. Naye bangi basigaddeyo, oli wa mukisa ategedde ekigambo ekyo, bangi tebakitegeera. Tumwebazenga Allah lubeerera ali waali nga bakozesa, mwebaze Allah. Bangi tebalina mirimo, bali mu byalo. Leero badde nina wenva nensanga mwanadamu ng'asitudde akakutiya kalimu kasasiro. Badde ninyimiridde ne mukwano gwange namugamba seeka ndi mukuyiriba afune kyalya. Gwe bakozesa nga bukyalinayo essuubira emitwalo 10 oluvannyuma lw'omwezi, olinayo essuubira emitwalo 15 oluvannyuma lw'omwezi. Eriyo gwe batakozesa naye nga naye talina kyakkola, abeera obubeezi ayiiya kiddako. Gwasanze n'akusaba mpaayo 10 nfune kyendya. Webaze Allah gwalina omulimu ogugwo nga weekozesa. Tunuulire ono gwe bakozesa, tunuulire abakozi bo b'okozesa. Webaze Allah olw'ekyo kyakuwadde. Kyengera okubanga gwani yeekozesa nga bangi babakozesa. Bangi babakozesa nga basula mu nnyumba za bukozi. Yasoma, musomesa, musawo nga talina nnyumba yiye, musirikale nga talina nnyumba yiye naye nga tumutya. Asula mu nnyumba yiyo gwe gy'osasula. Bw'ogenda n'ogula sukaali n'oba ng'olosasudde ennyumba mwasula. Webaze Allah subhanahu wa ta'ala wakutadde weewo. Abasomye tebakwegombesa okutuuka ogamba nti bakujja kukusinza Allah. Allah alina ekifaananyi kye yabateekamu nga tulina okukirabirako. Omusawo bamujja ebulenga wano ne bamutwala Karamojja, ng'ebulenga gye bamujje talinaayo nju, abadde ali mu yaddwaliro.
ne Karamoja n'atuukayo ng'ali mu yaddwaliro n'atuuka n'okufa ng'abaana be tebalina waabalese. Weebaze Allah bw'oba ng'akyalina waakuwadde w'otuula n'ogamba wano wange. Ebyo byonna biri mu kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Atukoledde bingi Allah. Bangi baasoma nga babadde bakozi mu gavumenti. Ababadde bakozi mu gavumenti nga si bafu, nga jjaamu abadde tabakwata. Olwaleero omukyala gwe bayita kitaka Allah yamukasusa ali wala. Naye nga kizibu ki? Kigero kya Allah yalagira kasasiro n'avaayo n'agwira baagwiridde. Lwa ajali yaabwe Allah ng'ayisirizaako okugoba abadde omunene nga jjaamu tamukwata. Olwaleero ogenda mumusanga nga mu jjaamu nga mufaanagana. Alinga atalina kyeyali abadde. Weebaze Allah. Bulamu bwakutadde mu bukyali bwa bbeeyi. Atugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam asaasira nnyo abadde omugagga n'ayavuwala. Kati gwe Allah tannakubeezaako waggulu kussa. Olinnya bulinnya. Tunuulira abantu abafaanaganako bwe batyo. Yadde akulira KCCA nga yagikulira. Olwaleero gy'ali ne waabwe ku kyalo talina kyakulira. Weebaze Allah wakyakutadde ng'oyise engalo mu maaso gamba alhamdulillahi rabbil alamin. Tutunulire ebyengera Allah byatuwadde tumwebaze. Nza kusalira ku ekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalafuubana ku lw'okubaawo kw'eddiini yaffe Busiraamu buli omu akimanyi. Okuggyako oyo ng'alina ekizibu ku mutwe, ng'alina ekikyamu ku bwongo, yayinza okubeera Omusiraamu. Yamugamba nti kino Nabbi yagamba, nasigala ng'agamba eyo sunna. Eyo sunna, bwe njikola nfuna, bwe sigikola sifuna. Naye gwe tugambirako nti sunna, bwe mba nkoze kye yakola nfuna, bwe mba sikoze sirina musango. Abaffe yakubwa, yajeejebwa. Ku lw'eddiini yaffe Busiraamu naffe tutuukeko tusobole okubeera nga tutuuka mu maaso ga Allah nga tusiimiddwa. Yoyo gwe tugamba nti kye yakola bwe mba nkoze alhamdulillah, bwe mba sikoze alhamdulillah. Ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliko ebyokulabirako bingi mbugumiikiriza. Yazaala abaana 7 yakuzaako omu. Mu baana 7 bonna be yazaala n'akuzaako omwana omu. Ng'abaana bonna abaziikira mu siteegi enyuma. Allahu akbar. Baali baziika Ibrahim. Yayunguka amaziga. Asahaba ne bamubuuza ya Rasulallah, gwatugaana okukaaba? Ate gwakaaba? Nabagamba nkaaba lwakusaasira era naagenze. Naye nga kiruma. Abaana 7 boozadde n'okuzaako omwana omu nga bonna bagendera mu siteegi awo myaka 2, 2 3. Abaffe tubazadde ne bakula. Naye obusonga obutonotono bwe tufunye ne butujja ku ddiini. Mwana wa buwala Allah musaasire, ebimwogerwako bingi. Yali Musiraamu si Musiraamu. Yakwanibwako omuvubuka Omusiraamu n'amuyiwa essaawa zino awandamulira eri Obusiraamu. Obuntu butono nnyo bwe tufuna mu challenge mu nsi ne butufuukira ensonga okubeera nga tuva ku Busiraamu. Tunuulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam embeera zonna ze yayitamu. Mukwano gwa Allah, mukwano gw'abamalayika bonna, mukwano gw'abakkiriza bonna. Allah n'amugezesa nga buli mwana gwazaala bw'atuuka myaka egisanyusa ng'afa. Teyeetambulirako, teyejjusa kugamba nti Allah mikwano gye nnina gwe gwempita mukwano gwange nsooka gonkola bino. Yagumiikiriza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ng'ensonga lwaki agumiikiriza tubeere ekyokulabirako. Abeere ekyokulabirako, tumulabireko. Tolaba Nabbi yayita mwene embeera n'aguma. Ab'ebitiibwa embeera yonna gye tuyitangamu tetufuukiranga ensonga okubeera nga tukola ebyo ebitujja mu Busiraamu. Mu dakiika entono tugenda kutunuulira mu bigambo eby'omu ku munyenyeza eddiini Busiraamu eza umma yaffe ayitibwa Ibn Qayyim. Ibn Qayyim ayitibwa Ibn Taymiyyah. Yagamba mu bigambo bye, Omusiraamu yenna akakasa nti Musiraamu era mukkiriza alina okwewala ensonga nnyo okubeera mu bulamu bwe
Lwaki? Yawa ensonga n'agamba nti ezo ensonga nnya buli lwe zijja mu bulamu bw'omukkiriza, buli lwe zijja mu bulamu bw'omuntu yenna zimulyako ensonga endala nnya, kyokka ng'ensonga ezo endala ennya ze balya za nkizo mu bulamu bwaffe. Buli musiraamu yenna na buli mukkiriza yandibadde amakinga sure nti zino ensonga nnya zikuuma mu bulamu bwe nga zirina. Naye butya bwe zituvaako nga twesemberezza ensonga ennya, kyatugamba nti arbaatu yakulu arbaa, ensonga nnya zirya ensonga nnya, oba ebintu bina buli lwe bijja mu bulamu bwaffe bitulyako ebintu bina. Yatugamba ensonga esooka al-shuhu, ashuhu, omulugube. Mu mulugube mulimu omululu. Omulugube gutulyako ki? Al-haya. Buli mwana Adamu bw'abeera n'omulugube mu bulamu bwe, buli mwana Adamu lw'abeera n'omululu mu bulamu bwe, gumulyako ensonyi, gumulyako ensonyi. Olwaleero waliwo omukyalo omu Allah yamugezesa n'omulugube ne gumulyako ensonyi. Mubeera ku mukolo, atuukirira abagabula, bannange nze sirya muceere, ne bamuwa amatooke n'agenda, n'amala n'agenda ku ntamu y'omuceere, bannange nze sirya matooke. Omulugube gumususseeko buli kimu ayagala kubeera nga kikye, buli ekikye kyonna kyakwatako ayagala kisigale nga kikye. Omusiraamu yenna tateekeddwa kuba na mulugube mu bulamu bwe. Bangi tulina omulugube nga tutuuse okubeera ng'ewaka tulina n'ebintu bye tutakozesa. Olina emmotoka 2, olinawo epiki, naye nga muganda wo talina na mulimo. Ashuhu, omulugube bwe gulidde nnyo emitima gyaffe, ensonyi ne zituvaako ne zitwamukako. Muganda wo talina mulimo, olina piki 4, olina emmotoka 5, emu ya mukyala, endala etwala abaana ku ssomero, endala yo kwevuga mu bwevuzi, endala evuga lugendo. Muganda wo nga talina na mulimo, mwannyoko gyali mbufumbo nga tomanyi na bimukwatako. Olw'omulugube kuba omanyi bw'onaamukubira essimu agenda kugamba mwana wa nnyabo sirina kino, abaana baabagobye. Olw'okuba olina omulugube n'omululu n'okutulawo n'oluganda, tofaayo. Omuntu ow'omulugube yeefaako yekka, bwe butaba na nsonyi, nze nfunye ki? Kino kyange. Oli bwe muwa mufunako ki? Kino kyange. Ow'omulugube gwe bagamba nti kalya kokka, ye ekikye kiba kikye yekka. Ibn Taymiya yatuziyiza okubeera n'emilugube mu bifuba byaffe, yatuziyiza omulugube mu bulamu bwaffe, bugenda kutulyako ensonyi. Ng'ate tumanyi bulungi al-haya bil iman, ensonyi za mbukkiriza. Yenna ayagala okubeera omukkiriza sooka ofune ensonyi mu kifuba kyo, sooka ofune ensonyi mu bulamu bwo. Bw'onejjamu ensonyi, ebisigadde genda kubeera loss, kubanga buli kimu ogenda kuba weeyagaliza wekka, buli kyokwatako nga kikyo wekka. Ate ng'olwaleero omulugube gusibukira ddala waka, gujja gutya? Maama atuula mu kiyungu ng'agabudde emmere, naawe omu omulenzi n'atuula ku mulyango ogudda mu ttooyi, omulala n'atuula ku kabalaza k'emmanju, omulala ali mu nju mu TV, maama asigadde mu kiyungu ne taata aliiridde mu kisenge. Buli omu agenda kukula nga yeerowoozaako yekka. Nakyalirako mwannyinaze eggomba eyo, nenfuna essanyu ku mutima nga ndaba obwana bwe myaka 4, myaka 5 abuteera ku ssowaani emu ne buliira wamu, ne buyita n'abaana ba neiba kuba bumanyidde nti tuliira wamu. N'abaana ba neiba bwe baba bazze nga batuula ku ssowaani emu. Omwana afaanaganako bw'atyo tagenda kuba na mulugube mu bulamu bwe. Naye olwaleero tubeera mu woofiisi oli ng'akimanyi bulungi omwana wa muganda we talina mulimo. Naye olw'okubeera nti muluguvu, alina omulugube, n'akola emirimu gy'abantu 4
ng'agikola yekka omu, sente ezandisasuddwa abalala ng'azikola yekka lwa mulugube, naye nga bangi bayitako. Ab'ebitiibwa buli lw'onaabeera n'omulugube ne weeyagaliza wekka, ogenda kukyayibwa bangi, naawe kennyini ogenda kukyawa bangi, ogenda kwereetera ebizibu. Kuba munnanga oli atakola nga gw'ofuna sente z'abantu bana, ye yagenda okujja kubbe, kuba akole ki? Talina kyakkola. Nabwe kiti ab'ebitiibwa, omulugube mu bulamu bwaffe tugwejjemu, tusigazeemu ku nsonyi. Ensonyi zituweddeko lwa nsonga buli omu yeetunuulira yekka olw'omulugube. Ekigambo ekyokubiri yagamba nti al-hasad, ensaalwa. Ensaalwa mu bulamu bwaffe, omusiraamu tateekeddwa kuba na nsaalwa. Lwaki? Ensaalwa etulyako obukkiriza bwaffe. Oyo lwaki ye? Lwaki gundi? Lwaki gundi yali bw'ati? Lwaki sinze? Kyolaba ekya munno ng'olaba kiteekeddwa kuba kikyo. Ensaalwa, omwana wa munno asomye ennyo, ogenda kukuggyako obukkiriza, ogende omuloge agwa eddalu. Ensaalwa bangi betulabye nga bagwira eddalu ku mikolo gyabwe. Mwana wa buwala Allah amusaasidde, aleese omusajja ewaka. Ab'ensaalwa ne bakola bye bakola, ne yeeyambulira mu kidaala. Ab'ensaalwa abako ne batuuka mu kkubo ne bafuna akisidenti. Ab'ensaalwa n'agenda n'aloga. Omuka abadde agenda okujja ne bimusobera ne bimulemerera, n'afundikira nga tazze. Naye era nsaalwa. Ab'ebitiibwa, omusiraamu tateekeddwa kuba na nsaalwa mu kifuba kye. Omusiraamu tateekeddwa kuba na nsaalwa mu bulamu bwe. Etulyako obukkiriza. Mu mpagi z'obukkiriza 6 mulimu empagi egamba watu'min bilqadari, okukkiriza mu kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lw'onaabeera n'ensaalwa ebyo togenda birowooza nti Allah yageze, Allah yasazeewo. Ogenda kulaba nga olyabbye. Gwe kitasaanira kubeera nakyo, tasaana kubanga yakirina, nga weerabidde nti wakitiibwa Allah yagaba, yamuwadde, yakyakummye. Ensaalwa mu bulamu bwaffe, buli lw'onaawangala n'ensaalwa, wakitiibwa Allah tagenda kukuwa, kubanga ogenda kuvaamu obukkiriza mu mutima gwo. Ogenda kubanga tokyali mukkiriza olw'ensaalwa z'olina. Ab'ebitiibwa, omusiraamu omukkiriza ateekeddwa okuwangaala nga talina nsaalwa mu bulamu bwe, lwa nsonga ensaalwa etulyako obukkiriza. Naye bangi olwaleero ensaalwa ze tulina, lwaki gundi yafunye omusajja afaanana bw'ati? Lwaki gundi yalina abaana abasomye? Bangi tubalabye. Lwaki gundi yazaala abawala n'abalenzi? Lwaki gundi yaguze poloti eyo? Lwaki gundi azimba enju bw'etyo? Oli n'atuuka okugenda okweyambulira mu nju ya munne ekyazimbibwa, afunye ensaalwa. Lwaki gundi yazimba enju? Lwaki gundi? Lwaki eyo poloti ya gundi? Oli n'agenda amutega ettalo, omusajja watunabonaabona n'ebintu byatamanyi. Bangi bafudde nga bafudde lwa nsaalwa z'abalala. Ab'ebitiibwa abaagalwa, ensaalwa mu bitimwa byaffe, ensaalwa mu bifuba byaffe, ensaalwa mu bulamu bwaffe. Omukkiriza tateekeddwa kuba na nsaalwa, lwa nsonga buli lw'onaabeera n'ensaalwa egenda kulyako obukkiriza bwo. Ekigambo ekyokusatu yagamba al-ghadabu, obusungu. Omukkiriza omusiraamu tateekeddwa kuba na busungu ku mutima gwe. Buli lw'ofuna ekikunyiiza, saala laka 2, funa udhu. Saala laka 2, bw'oba oyimiridde tuulako wansi, bw'oba otudde weebakeko, bwe kikusukkako funa udhu, osaleyo laka 2. Omukkiriza omusiraamu tateekeddwa kuba na busungu ku mutima gwe. Lwaki? Yagamba nti al-ghadabu ya'kulu al-aql, obusungu butulyako amagezi. Bangi batemyetemye bannaabwe olw'obusungu. Agenda okwejjukanya oluvannyuma ng'amaze okumuggyako omutwe.
agenda okwejjukanya oluvannyuma ng'akoze kyatandikoze, agenda okwejjukanya oluvannyuma nga kyakoze tekisaana. Lwaki? Abadde n'obusungu. Obusungu bwe mutembye omutwe bumuliddeko amagezi n'akola kyatalina okukola, era oluvannyuma awunzika agambye bannange munsonyiwe bw'abadde busungu, bwankozesezza kye simanyi. Naye ng'omusiraamu omukkiriza yenna ateekeddwa okwewala obusungu obwettumbiizi mu bulamu bwe. Bugenda kukulyako amagezi okole ebitasaana, bugenda kukulyako amagezi okole ebitali bya busiraamu, bugenda kukulyako amagezi okole byogenda okwejjusa. Bangi olwaleero balina obusungu. Abantu tulina obusungu ku bannaffe, naye ab'ebitiibwa tukuume obusungu bwaffe buleme kutulyako magezi gaffe. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم وهو البر الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ab'ebitiibwa abaagalwa, tumwebaza Allahu jalla jalaaluhu akyatukuumye akaseera kano konna nga tulimu abo abalamu. Tumusaba ekitiibwa Allah akkirize ibaada zaffe. Kwewaayo n'otuula wansi eddakiika 3 eddakiika 4 n'ogamba wano ntuddewo lillah subhanahu wa ta'ala. Bangi tebalina budde obwo, bangi obudde obutuula wano tebabulina, bali mu mabizinensi gaabwe, bali mu kukola balaba nga bali mu loosi. Ab'ekitabo ebitiibwa, olunaku olwaliro tutambulidde ku bigambo by'emmunyenye y'obusiraamu Ibn Taymiyyah, nga twewaza ebigambo bina mu bulamu bwaffe. Lwa nsonga ebigambo ebyo bina bigenda kutulyako ensonga nnya ng'ate za nkizo nnyo mu bulamu bwaffe. Ensonga esooka tugambye omulugube tugugye mu bulamu bwaffe gugenda kutulyako ensonyi. Buli lw'onaabeera n'omulugube mu bulamu, ensonyi oba tokyalina. Ekyokubiri, ne tugamba tugye ensaalwa mu bulamu bwaffe. Buli lw'onaabeera n'ensaalwa mu bulamu bwo, ogenda kuggwebwako obukkiriza bwo busaanewo. Ekyokusatu ne tugamba obusungu, twewala obusungu mu bulamu bwaffe ne mu bye tukola. Bugenda kutulyako amagezi tukole ebitasaana. Obusungu bugenda kutulyako amagezi tukole ebitasaana. Ekigambo ekyokuna yagamba ashahwa, okwagala okususse. Okwagala okususse ku kintu kutulyako obugumiikiriza. Omuntu buli lw'ayagala ennyo ekintu, obugumiikiriza bumuggwako n'atuuka n'akola ensobi. Bangi abaagadde ennyo abakyala bawunzise bakoze ensobi, tebalina galinda kugenda waka, tebalina galinda kuwawoowa, olw'okwagala okungi okulyawo ne tufundikira nga tukoze ensobi nnyingi. Bangi abaagadde abaana ekisusse ne batulyako obugumiikiriza ne tufundikira nga abaana bo be batukozesezza, bo be baagala. Ab'ebitiibwa abaagalwa, ensonga nnya zitwale nga za nkizo mu bulamu bwo. Twala obugumiikiriza nga nsonga nkulu, twala amagezi go nga nsonga nkulu, twala imaani yo nga nsonga nkulu, twala ensonyi mu bulamu bwo nga nsonga nkulu. Abantu singa tulina ensonyi, omusajja teyandivuddeyo kwogera kigambo kinene. Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagaana mu Qur'an ennamba n'atugamba temugezanga ne mubakwatako, temukwatanga ku constitution zaabwe. Musajja najja n'agamba nti okkirizibwa muvuga omutwale ne ku palamenti yamala okuteesa, omala omuvuga omuzza ewaka. Ddala omuntu alina ensonyi nga musonyiwavu, alina ensonyi eri Allah we n'eri abantu be, tasobola kubeera nga aprovokinga bigambo bya kitiibwa Allah. Ab'ebitiibwa, ensonyi bwe zinaggwa mu bulamu bwaffe, tusemberedde okubeera nga tukola ebitasaana. Bye bigambo bina Ibn Taymiyyah bye yatusibirira okubeera nga twewala mu bulamu bwaffe. Wakitiibwa Allah oba oliawo anaatusaasira
netumusinkana nga musiimu gye tuli. Nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدون منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين تابعهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الصراط ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال. اللهم تكبر صلاتنا اللهم تكبر صلاتنا اللهم تكبر صلاتنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتوباتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.